Bannayuganda nga bakwagadde babeera bakwagadde okimanyi mbu zigenze owera ssaawa 7 ng'abantu batandise ddo simba line wabweru emiryango bagenze ogiggula nga speed abantu kwe bayingirira cricket ovu ate si ye Christmas I mean December festive season nsubira yatandise dda nga bana bakikubye wa Karo Nantongo ne bavaayo kati bali wa Big Eye by the Big Eye aliyo ne Fresh Kid kati abaana abatoototo ndowooza mwandidukiddewo ddo wa Fresh Kid abantu abakulukulu nze neewuunyiza concert ya Big Eye egenda kujjula by kyemmanyi ssaawa 12 Lugogo egenda beera ejjudde kubanga okusinziira mu nira ssaawa zenkoleddeko story eno ng'abantu olwedde baliwe batyo obungi bwabwe n'engeri gye bayingiramu omulyango ng'oyinza olowooza ziri mu ssaawa 1-2 kubanga entrance engeri gye bayingiramu oyinza olowooza abantu basinga kuyingira between ssaawa 1 ne 2 biri paka 2 kitundu awo concert olabira munira ekusaze oba tekusaze ne kakati Big Eye ssaawa tezinabeera nga zibairako ne Bannayuganda mweyagadde buno obutami nsubira mu bulabye naye nze nkyayongera kuba mulanga bannange tugezeeko okubeera nga tukwasisaganyiza wamu sobola okubeera nga tuyamba mwana muwala Sumayi ababiri obulumi bwali mu kubeera ng'ayitamu bambi tumutaase enamba y'essimu eri okwo eyo yange kennyini sobola omukutuusaako wonna wonna w'oli nsobola okutwalayo ewaabwe okusinza ku ndagiro gye bandagiridde buli kimu beera nsobola okukimutuusaako kyonna ky'oyagala okubeera nga kimutuukako.